Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti enkulu mu Kampala olwaleero ng'omukulembeze w'ekibiina PFF era yaliko omuloodi w'ekibuga Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago akomezebwawo okuwulira okusaba kwe okweyimirirwa ku misango gy'aliko egy'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Ono agenza okutuusibwa ng'abooluganda lwe ab'emikwano ne bannakibiina kye bamulindiridde. Bannamateeka ba Lukwago nga bakulembeddwa Medard Lubega Sseggona basabye omulamuzi David Matovu nti omuntu waabwe yeetaaga okweyimirirwa asobole okufuna obujjanjabi olw'embeera y'obulamu bwe etali nnungi ng'era obujjanjabi ono bwe yeetaaga bagambye nti asobola kubufunira bweru wa ggwanga e Buyindi. Omuwawaabiro naye aweereddwa omukisa okunnyonnyola kkooti obuzibu bw'ayitamu oba obulwadde bwe. Ono abuulidde omulamuzi embeera gy'alimu era ng'atuuse n'okumusaba nti lwakiri agiraddizeewo mu ddwaliro e Mulago olw'okubanga yo asobola okufunirayo ku buweerero okusinga mu kkomera gy'ali e Luzira. Requesting if I can be, my lord, taken back to Mulago for the time being. I'm sorry, my lord, but I'm worried because I'm sitting on a time bomb, my lord. I'm extremely worried. I'm having sleepless nights, my lord. Even the clonazepam, the bromazepam I'm using as sedatives, they are no longer effective. Lukwago ategeezza nti mu kkomera gy'ali waliyo omusawo omu therapist alina okukola ku bantu bonna ate nga ye yeetaaga omusawo w'engeri eno buli ssaawa ekintu kitasoboka. Mu ngeri emu ategeezza nti waasula aliraanye abalwadde b'akafuba ekimuteeka mu bulabe obukwatibwa obulwadde buno so ng'era ayogedde ku bugubi bw'asanga mu byendya mu kkomera so ng'alina okumira eddagala buli kiseera. TB cases which are established. I was advised by our resident doctor that I should keep my mask on 24/7, but my lord, it's not easy. You can't sleep in a mask. And also, my lord, given my pulmonary challenges, lung challenges, breathlessness, keeping the mask on all through is problematic. Lukwago bw'ati awanjagidde omulamuzi nti amubeerere wa kisa mukkiriza awoze ng'ava waweeru wa kkomera ng'era aleese abayima abeewaddeyo kumweyimirira okuli munnamateeka Chrysostom Katumba ng'ono mukozi munne ate nga mukwano gwe Sako Abdul Ssewankambo ng'ono mukulu we. Abalala kuliko omubaka omukyalo wa Mukono Municipality Betty Nambozi Bakireke ng'ono mukwano gwe okumala ebbanga Dennis Akomboze Kasibante eyaliko omubaka owa Lubaga North. With lots of drugs causing a lot of dizziness, poor feeding, with all those threats, and the excruciating pain I am having at the back, the neck here, the sciatica here, the left leg, without the services of a physiotherapist. So it's a cocktail of challenges, my lord. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Richard Birivumboka lusabyeyo obudde okwekenneenya n'okwetegereza ku kusaba kwa Lukwago n'ebiwandiiko ebireeteddwa mu kkooti basobole okubeerako ne kye baddamu. Wano omulamuzi abawadde okutuusa ku Lwokubiri lwa ssabbiiti ejja olwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omulamuzi awa ensala ku kusaba kwa Lukwago kuno kwataddeyo. Bwe tubaddeyo omulimu omukulu ogubaddeyo gwe gw'okwanjula abazze okweyimirira munnaffe Honorable Lukwago. Si nnungi buli lukyeyongera okutweraliikiriza. Embeera mbi abatunudde ku kisawo ky'eddagala ky'abadde atambudde nakyo naye ate si bungi bwakyo bwokka n'emmira gy'olimiramu ebintu ebitawaanya mwami Lukwago tasobola kufuna bujjanjabi bumala, tasobola kumira ddagala eryo ng'abasawo bwe bagamba ng'ali mu kkomera. Oluvannyuma oludda oluwaabi lutaddemu okwewozaako kwalwo mu kusaba kwa Lukwago era nga luwakanyizza eby'okumuyimbulwa kakalu. Oludda oluwaabi lutegeezza nti Lukwago singa ayimbulwa akyayinza okudduka mu ggwanga ate nti era asobola okutaataaganya abajulizi ba gavumenti. Okusinziira ku kirayiro omuwabi wa gavumenti ky'omuwendo Joseph kyakoze abayima ba Lukwago baleese bonna alaga nga tebatuukiridde era nti tebalina bisaanyizo bimala kutuukiriza bisaanyizo eby'okweyimirira omusibe. Ayongeddeko nti Lukwago avunaanibwa omusango munene nga guliko ekibonerezo eky'okusibwa obulamu bwonna mu kkomera singa avunaanibwa gubeera gumusse mu vvi bw'atyo nga wano ayongedde okulaga nti bisobola okuleetera Lukwago obutaddamu kulabika singa abeera ayimbuddwa kakalu. Ssaalongeriyasi Lukwago nga ye munnamateeka wa retired Kano Dr. Kizza Besigye n'omuyambi wa Jobedi Lutale mu musango gw'okulya mu nsi olukwe attunka n'omusango gw'okusirikira amawulire agakwata ku by'okulya mu nsi olukwe ng'oludda oluwaabi lumulumiriza nti ono yamanya ku nteekateeka z'ababiri abo bawolereze zeekuusa nti ku by'olukwe lwe baali baluka olw'okuvuunika gavumenti efuga kuno kyokka nti amawulire ago n'agasirikira. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.